Omuyimbi King Saha namutikwa w'enkuba yenna amugwereddeko atonyedde olunaku lulamba ensonga zaziwadde lwaki akatambi weekali mu maaso awo wuno omubbi ow'enkukunala eyabbye ebbaasa ya faatha era ng'ow'obujulizi naye ogenda kuba ng'omwerabirako mu maaso awo. Liri Puzzle Lunabe avudde mu mbeera n'atabukira omuyimbi Zizza Bafana oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ku Eddie Kenzo nakakatambi weekali mu maaso awo. Finally Prima Kadashi ex wa Ghosted naye bw'atyo wamma bw'avudde ku lujja mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mugipe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvie News Extra nti mukwano subscribinga era onyigenemu notification bell misubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvie News Extra. Suvie Airport Pickup and Transport Service banage mupagire tukolera ddala ku byentambula so nkuonako ku namba zange ez'essimu weziryawo munange sigenda kukuliza kyemwayagaliza embazi kibuyaga amaze n'asuula olunaku olw'eggulo ebifaananyi ebyo byolaba byatambudde wamu ne vidiyo nga kiraga nti Prima Kadashi omwami we ono omupya gwabadde yakafuna nga kiraga nti asazeewo n'akyala mu bakadde we kale tukyali awo weewaawo wadde abamu bavuddeyo ne bagamba nti eno ebadde photoshoot kati nkyanoonyereza naye byonna byenfuna nja kujja mbikutuuseeko ate wano ku Suvie News Extra. Munange sigenda kulwisa era nga nkuvuze butereevu ewa mwana mulenzi munnamasaka munnange Liri Puzzle Lunabe olwono ng'avudde mu mbeera n'atabukira omuyimbi Zizza Bafana ensonga ze aziwadde lwaki amutabukire tokomye ku ekyo n'amulangira okwagala abawala abalayisi bannange bingi byeyogedde saagala kubanga ate mbiddamu wammanga n'obuteezi walemera abawala bagundi walemera abawala ba Snapchat osula bolowooza abawala ba TikTok osula boweereza message omwoyo gukuli bubi omwoyo gw'abeebajjula gwe munange gy'obeerera mbawala abo okusikokinga abo ye Eddie Kenzo ali mu gurupu z'abaminisita gw'onoonyeza eno ku TikTok na Snapchat Eddie Kenzo anoonyeza mu gurupu z'abaminisita gye yagwira ku Nyamutoolo gwe n'owosa gwe n'owasa maama Kamira tiyasoma ekyobugagga kyalina mbu beauty alina n'akabina otegedde maama Kamira talina adde future okubeera addaala disi Kenzo ye yassa kiwalinga bwe yava mulema yagenda mu Nyamutoolo twali tumanya awedde n'atukuba Nyamutoolo minisita mubaka w'ennebbi kati gweyo ne bw'onaamugiraawo n'akola otya kkiriza yakusiize ze nakkiriza. Liri Puzzle Lunabe bw'atyo munnange bw'avuddeyo n'ayogera eri omuyimbi Zizza Bafana kale wetulize sigenda kubanga mbiddamu nti munnange ye amanya okubeera ku TikTok ng'anoonya banyeenya bubi nasimanya bye bajjula kyokka ate ye Eddie Kenzo munnange ye obudde bwe yabumalira mu kunoonya baminisita kale wetutuuse munnange bwe tweyongerayo ewa King Saha ono nno namutikwa w'enkuba eyatonnye olunaku lulamba bw'atyo bwe yamugwereddeko nga alembeka amazzi era nga yaggyeyo ebikopo ebijiiko amasuwaani amabaafu ebidomola byonna alembeke amazzi oluvannyuma lwaba National Mineral Water ate okubanga bamuseera amazzi katulaba akatambi kano ate tusobole okweyongerayo badde yale n'agaleero bannange King Saha ne Fujjo tebalekagana kyolina omanya bali bati bo ali sirias bitya era nga kwatadde n'akayimba akagamba nti woota kakayimba akalembeka bw'alembeka munnange bw'ateekawo ebidomola Water. Kiri mukulembeka amazzi tawulwa amazzi nasina oteesera amazzi katulembeka amazzi tawulwa amazzi nasona wota museera amazzi katulembekera amazzi kamu zonna muzigyeyo muleke obugundi bwonna era yonna amazzi gayikayika yonna mulembekere amazzi genda kuseera ani amazzi nga agalezi
Oyo nno gw'olabye mu katambi si muntu mulala wabula omuyimbi King Saha era ng'asazeewo enkuba yonna emuggweereko oluvannyuma lw'okuwa ensonga ze nti aba National Mineral Water munnange bamuseerera ddala amazzi naye asazeewo aggyeyo buli kimu kyonna ebijiiko ebikopo amasowaani ate asobole okuba nga abirembeka munnange. Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala. Oyagala kugenda mu kyalo, oyagala kukima mu kyalo, oyagala genda ku pate, oyagala genda ku birthday, oyagala kulya ku zizo, kiki oyagala okulya, oyagala kunona ku kisaawe, oyagala kutwala ku kisaawe, bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service. Ate badiyale wojja n'ongamba munnange ebyadala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera. Kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ono ng'ojja n'akusalira nako olinze eki mukwano? Bookinga Suvi tweyongere. Bwe tweyongerayo ebimu ku byabadde mu kuziika omubaka w'e Kalangala District amanyikiddwa nga Helen Nakimulimu, naye waliwo omwami wano alumiriza omu ku babadde bazze okuziika Comrade era nga mbu yalabikiddwako nga asika ebbaasa mu nsawo ya Faaza. Bannange sigenda kuba nga mbingiramu nnyo wabula ngenda kubalekerako akatambi maaso awo era munzikirize nze mu kaseera kano mbasiibulire wano Mukama abampeere kyonna kyasinga okwagala. Kati kyesimanyi oba yekka ye yamulabye kuba siina wala wonna we naabirabye ate nange siina wa we namulabye nga atwala ebbaasa ya Faaza naye ono ye amulumiriza nti yamulabye. Eryo lyolaba mu kafaananyi awo erifungudde Faaza egganduula ku lumbe era ebbaasa y'ekereziya ey'ekiweebwayo likuuliise nayo likutte Faaza mu nsawo kugana agavubuka gaabwe agawambi g'emirambo agakwasiga abakazi gatadde ku Faaza embeera gamufungudde egganduula paka lwe gamunyaza. Mwolesezza obusiiwuufu bw'empisa. Teri kikolimo nga Nuupu ku nsi eno. Ne mugenda ne ku mulambo gw'omusajja bantu bali mu maziga ne ow'ekitiibwa Faaza ne mumunyagulula emisana ttuku nga ne kamera kweziri. Mugamba nti mbawaayiriza liri evvubuka nga lisomola Faaza misana ttuku. Buli eyasamirira emmandwa y'abawemuzi abayeekera aba Nuupu n'obasembeza mu nnyumba yo kino kigenda kukutuukako. Kale omubuulizi w'enjiri musajja wa Katonda ne mumufungula egganduula misana ttuku. Ngenda kuba mbikuwa ku lumbe mbaddeyo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala. Naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.